Msiza madawa katenga tako manyeze Faruku wanaweka kitebe cyane shene powered by Sozo Property Consultant bagamba muboyi na omuntu kwezirwa ngabiri mu mpera nyingi babigula wano wendi ndi ne Joy Joy nsenso kale so bibiri mwetuli tulemeddeko anga bakuba abantu balowooza nti byakusaaga Mulabe bino bitulimu byaddala mu buli ngeri. Omanyi bana abasajja katutegedde strategy yaabwe. Baagala batukube ng'abatusoomooza. Tubenga abalwanyisa abo batukubire ddala nga mwotadde n'amasasi. Naye ffe twasazeewo omutego gwabwe tetujja gugwamu. Era n'abantu baffe tubagamba mukakkane tulwana naki so kyebaliko nze bankanyugira ka teagas canister ne kambwatukako omupoliisi bakankanyugira omanya akantu ako kabwatuka in fact si kirungi obusa embirira oba nokukakwata ejja kujukira lwo omwana yakakwata ekyambogo ne kamwa omukono gwonna ne kuvaako yasokalize bakankanyugira ne kabwatuka era kwe kuyuza empale yange n'okundetako ebisago byonna byalimu naye kagundi kekaja byabyo awo nekantekako ekisago ekinene wano ku kigere kya ddyo then ne ku left ekitonotono n'ekisinga obunene kyekiri ku mukono gwa ddyo then ne bankuba batandika okunkuba zibatuuno omanyi bano bamega ne baluma so olwamala ekyo ne batandika okunkuba batuuno guno omukono gwonna gwabadde guzimbye era gukyazimbye naye lwakubanga bazze bagunyiganyiga naki nkuba mga musajja nkubira ki nakuba bukubi so nga kibaagala kati kakube then benga mulwanyisa awo kati afune justification enkubira ddala oba n'okugya emundu nti kati mbu self defense you know naye kyonna kyekiri tetuli banywevu wali olwana nabo oba bakugwira bugwiza engeri gye bakumanyi nti ono Ssenyonyi katukube bo kati ku luno bajja batagetinza abakulembeze kyenalaba nga baagala batukube batuyise obubi nga balina message basindika eri tulaba Ssenyonyi tumuyisiza bwe tuti kakati nammwe abanagu naawe gwe weerinde so kibabala naye okusookera ddala byetukola tebimenya mateeka so tujja kulemerako mu buli ngeri tuli banywevu roadmap togere ku roadmap ene erietya yes roadmap najirabye efulumye nendaba wano district eziriko erietya roadmap tutandikira mu mambuka ga Uganda northern Uganda so team esetinze off no Kyagulanyi ne banna abagenze of course fa abamu tusigaddewo nga fena tuyinza genda mwagala ate muwambe government yaffe nga yone erimu Arua so anyway of course fa abamu tusigala okwasaganya ebirala nga team endala bwegenda so tutandikira mu northern Uganda ekyo kibadde kikulu nnyo gye tuli kubanga mwattu abantu bo mu northern Uganda balekebwe mabega koge mazima simanyi obotero gendayo olabira ddala nti bo babeerabira byatandika eri mu lutalo lwa Joseph Kony naye lumala ne luggwa naye era kugamba bo balinga tebayisibwanga bannayuganda bwogenda n'olaba abantu bambi bali bubi kati fene tugamba nti abantu bano tubateekemu essuubi anti oluva Arua kati then kitugumu ggulu yonna eno wiiki yonna ya northern Uganda lwakuba olunaku olusooka Pakwaki Nebi Arua West Nile then kuvaayo kitugumu ggulu biki so this whole week northern Uganda so nga kikulu bannaffe bano okubasaamu essuubi kubanga batwagala nnyo batuwagidde nnyo kubanga mwattu bayayaanira enkyukakyuka so ntugamba katutandikire ekyabadde Mbarara kirabye Mbarara backyard ya mwami Tibuhaburwa ate gyewanyisa n'agamba nti eno gyenva abantu banjagala naye kyabadde mwakirabye naye bagamba nti yes newankubadde muzeeyi Tibuhaburwa muntu waffe twamukuza naki waffe naye twagala nkyukakyuka jojuzi mu primary za NRM mwawulira minisita abamu nga bagamba nti kati nupu yetaba mu primary za fetch of dollar baffe ba minisita abanene twagwa ninga
mwali mugamba Nuupu eri wano mu Kampala mukka kati mukkiriza nti Nuupu eri mu Koboko ne Bushenyi eri Bukedi wawa yonna so gavumenti ekikozesa gezaako okutuusa speed n'okugamba bannayuganda abo bali wano just ate n'ekirala obuzibu bwe muyina mwe bannange bannamawulire nti kamera zammwe zisigala wano mu Kampala so mulaba biri wano byokka naye kati kirungi nti kampeyini zitandise buli bwe tugenda mu byalo tugenda kuba nga tuli nammwe kati mugenda kulaba ki ekiriyo waba bino jo juzi buli kanaku amawulire demulaga Kampala Wakiso mugende nnyo Mukono ne mukomaawo ekyo nkimanyi kuba nali mu mawulire okumala emyaka 14 so nga stories zonna zonna mubeera mu ng'emu ey'eggulu nga waliyo ekiguddeyo omuntu afudde oba kinaki n'ebino ebirala byonna mulaga kiri wano e Kampala Wakiso Entebbe Mukono n'emiriraano awaawe mukomaawo so temulaga kikiri eri mu byalo so kati mwami Tibuhaburwa ne bane bavaayo ne bagamba nti abali wano jasi mu Kampala kuba kamera zammwe zikoma wano kakati kirungi tutandise campaigns mulaga abantu ki ekiri eyo mu byalo Lodi mabwene eri fair kuba waliwo abagambi wano ku social media nti omusajja kuba wano ndabayo weeri bamuwadde luweero leero kati ate mwe ne baba pakwaki ne binaaluwa Arua district kitege nti kati oli n'agamba nti nga gantu kano kalinga katali fair eri eti Lodi map eri fair kusaidia Nuupu wawaawo obuzibu tusinga okubeera nabwo nti ennaku z'okukampeyini zontono kuba tulina ennaku ziringa 5 districts ziri 146 yes ideally candidate yali badde atuuka mu buli district per day naye tekisoboka obviously given the times ate ffe tulina disadvantage tulinga owekitiibwa Tibuhaburwa wakati yayina zikyopa naki ezisasulibwa abawi omusolo okay n'ebirala bya gavumenti byakozesa so ffe tulina kulwana Namige so si kyekyangu ennyo naye katunywere enywera yerima mulyoke nakyo oba tewali kyakola of course tetulyoke twalyagadde okubeera n'obudde obumala twalyagadde ground ebeere level mu buli ngeri naye kino kyekiriwo so ffe tugamba nti kyonna kyekiri katulumbe pulani y'okozesa radio ne TVs eri etya ku side yammwe because wakati obudde butono ate omugugu gwe muyina ndabanga omuyitirivu muyina enteekateeka ya radio ne TVs oba teriiwo muyina tuuka ku ground engammwe kyonna tujja kikozesa tetulinawo of course nezi TV nezi radio tubebaza mmwe abagumu abasobola otukyaza naye ate waliyo eyo abatiitiizi mwattu abatasobola ddala bw'ogenda mu byalo radio zeeyo zo zigamba nti bakandidate ba NUP tebajja bakyaza lwaki ba RDC babatiisatiisa ba DISO UCC bakangakanga tujja bajjako zi license zammwe so mwattu tebatera bakyaza jo juzi ono Bukyagulenya yali agenda Embaale ku radio nibagamba nedda tujja kugenda tugamba tusooke muleke mwagamba nti campaign zikati sigenda kubeera ku zi radio na kikati mutegeeza ki so betuyitamu si bye byangu waliwo unfairness ey'ekika ekya waggulu ennyo naye kyonna kyekiri tusigala tulumba tujja kukola ekisoboka so zi radio n'ezi TV zinaatukiriza zibeerako tujja zikozesa nene ku ground tujja kulumbayo mu buli ngeri mbalala mwakyusa what happened sifa abakyusa nno poliisi be batuteekako ekibuli tulina veni gye twali tubuukinze ne tusasula n'osasula ssente RDC n'agenda n'abatiisatiisa ne batukubira essimba naye mutusonyiwe sente zammwe ziizino bajja tuggalawo ne bazizza tugenda awalala poliisi negamba temujja kwera agenda waawo simanyi awo mu kibuga nnyo ne batugamba ffe tugenda batwala gye twagala ne batutwala ekaceeka ffe tetwagala ntalo na poliisi kyetwagala kugusa nsonga yaffe so bagamba tuba tutekaceeka netugala tewali buzibu yonna gye mututwala mu nsozi tujja gendayo abantu bajja tusangayo eyo tuwayemuko nabo so bwe kityo bwe kyali akaceeka si yali option yaffe naye poliisi yasalawo nti kati mugenda gikolera akaceeka ffe netugamba no problem yonna gye mututwala tujja gendayo embeera y'embalala okusinziira ku Nuupu kyabadde kitya kyabadde oke ffe tuli basanyufu nti bannayuganda batulaze obwagazi baagadde enkyukakyuka mu buli ngeri bakola ekisoboka kyonna okwetaba mu bye tulimu nti struggle eno tebagirekedde Kyagulanyi Ssenyonyi n'abalala buli omu yeetabye mu struggle eno mu ngeri ye gy'asobola so ekyali embalala kyatuzaamu amaanyi
kwange backyard ya mwami Tihabulwa Museveni naye batulaga nti aniwankubadde oli ewaffe naye naffe twagala nkyukakyuka so bwe bwagazi bwe mwalaba ne mulaba nga abantu bambi waliwo abavuka be nalaba abaali bambadde yero bannansi bazenga balaga nti bo baagala nkyukakyuka mwalabanga wano nga bajja bavudde mu NRM kadi ne bazituwa t-shirt ne bazijjamu eza NRM nga bagamba nti affe tukooye twagala nkyukakyuka so ekyo kibeerawo buli gye tulaga nuupu yakatandikawo twakajanjula eri eggwanga myezi kati giringa 3 naye bannansi bangi bavudde gye bavudde ne bagamba katubeegatteko kubanga mwabali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka so ekyabavubuka abavudde mu NRM ne batwegattako naki si kipya tulina ba MP abaava mu NRM ne batwegattako kakati abo nawe baali bapange baali basetinge so banaganda mwatu enkyukakyuka bajagala nga tumaliriza enteekateeka y'abaana abali mu diaspora abaagala okulonda abaana abali mu diaspora y'ebantu ate tuyingidde periyodi eno yennyini gye mubeetaagiramu enteekateeka eri etya mwinawo kapulaani konna akaba mu diaspora kuba kwe bali kuno batulaba weewaawo kyannaku nti jo juzi bakiranga lunye nti abali mu diaspora n'abali makomera tebajja kulonda okay so government ekimanyi nti abantu b'omu diaspora mwatu abasinga baagala nkyukakyuka lwaki ekyokuva wano ne bagenda eyo mu mawanga baava wano lwa mbeera basinga bali ku asylum so kati baagala nkyukakyuka bagala bakomewo ewaabwe ewaka so kyovuddwa olaba betanidde nnyo enkyukakyuka so government ene balemesa okulonda kyovuddwa olaba amateeka baagala nedda temujja birondayo n'abali mu makomera kubanga basinga bali banyigiriziddwa so fitugamba gavumenti yaffe eriteeka egenda diteekawo nti munansi ali ebweru alonde lwaki nedda abali abatuuze b'e Rwanda babeera wano kulonda nga kwekuli bagenda ku embassy y'e Rwanda ne balonda n'abalala kati ffe lwaki tetukikola ekyo so kisobokera ddala naye gavumenti yaffe eno etyo kikola naye ffe tujja kikola nti bannaffe abali mu diaspora ekyokubeera nti ali mu America abeera UK tekimugjaako bwannayuganda bwe nti munnayuganda yazaalibwa wano naye eri mwattu yagenda kuyiriba kuyiiya kukola naki tekimugjaako butuuze bwe so nga baba balina okufuna akaaganya nabo balonde tuwulira obululu nti apukanti w'obululu bwatuuse ate mu sentro wano nti bwatuuse leeti kati ekintu ekyo singa kibaawo Joel mwina nteekateeka kinga because tekibadde omulundi gumu kize kibeerawo n'owulira nti obwekabongo bwatuuse naye obwekampala emakindi tebunnatuuka okitegeera weewaawo ffe kyovuddwa atuze tukowola bannayuganda nti ffenna ensonga eno tugibeeremu twebereremu tetwagala mugirekere Bakyagulanyi Bassenyonyi n'abalala buli munnansi alina okwetaba mu nsonga eno baveeyo balonde akalulu bakakuume nti polling station gy'oliwo teekawo eriise George olabe nti abantu tebabbawo bululu nti oli azza okutiikinga babikola kati ennaku zino bajja n'amasaati amawanvu nga basonseseeyo obululu nga 20 olutuka ali mu baafu n'asikayo wad nga olwedde yawutiikinze n'asikayo n'abugattirira n'agenda n'ateekawo ali mu ballot box so ffenna tubeere babuufu tubeere steady ennyo nti polling station gy'oliko omuntu atalina kulonda talonda okay nti bumala okulonda mukakuume tebabuzaabuza kikulu so nga buli omu bwakola ekyo naffe eno ng'abakulembeze tulina naffe byetuyiiya bisinza kwogera ku kamera okay naye ekirungi nti omuntu gwe tuvuganya tumumanyi enkola ze tuzimanyi tukimanyi nti yakuguka mu kubba akalulu so kati bw'obanga ogenda mu lwokano n'omuntu ng'oyo oba olina okumwetegekera kubanga akufumbireyo omutwe omufumbira ya bigere so naffe tumwetegekedde electoral commission eneyo ebintu byayo birimu ebikimu birife okuva ku nomination okutuuka because mwatu electoral commission ntera n'obasaasira okay kubanga mu nsonda ezisinga tebeetengeredde I mean jukira jo juzi mu consultations bavayo ne bagamba consultations zizikirizibwa mu mateeka mugende maaso poliisi ne batuzoganya batusiba nasula mu komera ne kasanga tinaku 2 ne ono Bukyagulanyi n'abalala ne tuvalira era ne batukuba tiya gasi naki
etuddayo wakakiiko ne tubagamba kakati mmwe mwabalina obuvunaanyizibwa ku nsonga zino kiki ekigenda mu maaso ne bagamba ffe twakyogera era consultations zikkirizibwa mu mateeka mugende muzikube naye kwegamba nga mwattu tebeetengeredde oluusi babateekako pressure mwamiti bwabulwa kati mukole bwe muti kakati you know so bwe bityo kwe kuyirirwa kwetuyita munaye ebintu ebyo mugenda kukola kutya abasajja baleka nabo balina forces ezibayambako olwokaano lwetuyingiddemu tukimanyi nti betulwanyisa babbi ba bululu bateekawo embeera ey'abaana n'ebyana bateekawo obutali bwenkanya kwegamba batunyigiriza mu buli ngeri okulaba nti batulemesa okuggusa ensonga yaffe naye bwe guli bwe gutyo tukimanyi nti ensonga bweti bweri naffe tweteekateeka nga tumanyi nti omuntu ono gwe tuvuganya ali bwati ali ne bwati so naffe ne tweteekateeka nga tumanyi nti ono gwe tuzannya naye omuzannyo guno muli mu ringi gw'ozannya naye ebikonde akusibye emikono ate yiyita ayaaya kakati naawe oba olina okumwetekekera oba olina okumufumbira nga wegambye akufumbira omuntu omufumbira bigere naawe oba olina okwesetinga obulungi okulaba nti omwaŋŋanga abantu b'endaka west kyetuli tubalimu okola bibuuzo eno bakuzoganya mu gundi eno onoonya kalulu obikwasaganya otya muganda anti gwe mulembe guno ogw'abavubuka omanyi kati bamuzeeti buhabulwa bagenda ne batunula ne batunyooma tebamanyi nti obusobozi obutulimu buyitirivu tusobola obikwasaganya byonna katonda ate atubeereramu nnyo bino byetukola singa si katonda singa tetulina nawe tuli so kisobokera ddala obikwasaganya noba ng'osoma eno osoma digiri eyokubiri eno mulimu kuzoganya mwagala kujjako muzeeti buhabulwa eno ndi munaka west eno nenaalonge waka naye neetaaga era nga nina omubeererawo kugamba byonna n'obiseetinga obulungi nebitambula si byangu naye katonda atuyamba ne tubisobola obikwasaganya nakawa west tuli ready kirungi nti abantu b'omunaka west mwatu batwagadde banjagadde bannyaniriza buli gyendaga ne bandaga okwagala infact wali ababeere nga bagamba ojjadde otulabako ffe twagala kulabako bulabe tetwagala natuwa ssente ffe just twagala kulabako bulabe of course kati engeri gyenina obuvune kati kizibwala namukko naye gye bali bagamba nti kyonna kyekiri olunaku kalutuuke tutiikinge akakofiira muba mwabasalawo mwabasaba oba waliwe atya n'agamba obukofiira abeere omu akakofiira ko kaffe nga NUP so poliisi n'amagye abagamba nti obukofiira bwaffe naki nze ntera obagamba nti kale mwajja wano ku kitebe kyaffe ne mubutwala ne mubuwamba lwaki temubwambala nti mugamba bwamu tebasobola kuba n'etteeka ligamba nti akabonero etteeka lyogera ku kabonero mark oba insinya mu lulimi olufuutifuuti era oluli mu mateeka so awe wali ensonga nti bwe nkwata baaji eya poliisi oba eya UPDF nenjiteeka ne ku saati eno eya bulijjo bamenye etteeka so kyebagaza eti nga kamaaka kabonero so si nkofiira oba ki so tuzikozesa of course baziremesa okubeera ku ballot paper awotali buzibu kubanga kifaananyi kya ssenyonyi nga tali mu nkofiira tokitegeera nti ono ye ssenyonyi Kyagulanyi tojja mutunako nogamba nti ono ye Kyagulanyi ono nti kakati ono ending up ng'otiikinza oli ow'ekikofiira lwakuba abadde onoonya akakofiira nedda bambi so kyonna kikiri bajagezaako tuzoganya naye babanga abasiba ensaano ku mazzi kale namwe mwebali